omulungi andaba ogamutye najoli kanswenti bukimu kitambula bulungi amuzikola haja bulungi amshafikulanga nza kubuzako answenti bukimu kitambulira bulungi nnyo ddala anetamale Henry Efik Media wetukutusaka ensonga zonna zigenda maaso mu ggwanga wamu ne bweru w'eggwanga Uganda twogerera ddala ku omwana waffe Munnayuganda olunaku lwa leero tuli mu mawanga g'Abawarabu tuli n'omu ku bakyala bagenda okubanga ate banoonya ekiguli amagala eddiba oba ejjamba atunyumizeeyo ku mboozi tujja kuba tumukomyawo ng'atwaye bu scenarios obw'enjawulo omu kw'obwo bwazze asanga mu bulamu bwe mu ggwanga mu mawanga g'Abawarabu. Ompulira bulungi? Yes, nkolera bulungi. Sooka ombulize ku balaba abakulaba kati buno obudde. Bano mbalamusizaako mwena abatulaba mwebale kufollowinga mwebale tuwuliriza mwebale tugoberera era ndi musanyufu okubanga ndabiseeko erimwe. Okay, ate amanya gaffe? Amanya Pitibwa Jaffe Nansamba. Mwana wa Ngabi. Okay. Yeah. Eriwo yonna eno esambira ddala oba eri eyunga? Yeah, ensamba. Okay, teyanzege. So onakwere Justin twagala tuweyo ku mboozi. Dakiika tugendako esantono yashikanga 10 naye ng'otuwa emboozi emu ku ebyo ebize bikutuukako bino nno kiba kigenda kubanga kiyamba abamu ku abo abaana abalina essuubi okuba nti bagenda kujja mu mawanga ago kijja bayambangako okulaba nti we bajja biki bye baba bagenda okuba nga basanga. Tuweeyo ezimu ku mboozi. Nze nsanga ebbanga lyenzijidde eno oba lyembeeredde eno. Ebbanga ly'obeedde emboozi kyonna scenario ekutuuseeko tuweeyo emu then tujja kuzza otuweeyo n'endala. Okay, akaseera kemaze eno oba ebbanga lyenzijidde eno najja mu mwaka gwa 2019 natuukira mu maka agamu. Bwe natuukira ng'ewa bosi teyanzije Uganda. Natuuka nasangawo omukyala n'abaana baali basatu naye ng'omu bebi. Tuuka omukyala yanyaniriza mu lubereberye era nandabikira nga tajja kuba muntu mubi gye ndi. Namalawo wiiki zaali 3 nankyazaako ewa maama we. Ndi mukozi mulungi era nga buli kimu kitambula bulungi naye mu lubereberye nga tetunagenda wa mami we bosi wange omwami yajjako awaka kuba yali takolera awo we twali tubeera ng'akola safaari. Yajja ewaka n'abako nga omuntu w'olina omukozi ewaka nga naye bw'oyinza okuba ng'olina omukozi w'ewaka n'omuleeterayo nga ku gifuti naye kati bo gifuti zaabwe like buntu bwalinga bunyeebwa n'abumpa naye nga n'omukyala waali. Kati nze ekyesaamanya omukyala oyo kyamuyisa bubi. Omwami okuwa obunyeebwa wanje? Omwami okuwa obunyeebwa kyamuyisa bubi omukyala? Kirabika omukyala kyamuyisa bubi nze ekyesaamanya kuba mu lubereberye twali tutambula bulungi nga nkeera n'enkola bulungi emirimu gyange watali kumpitayita naye okuva omwami bwe yakola ekintu ekyo omukyala n'akyuka mu mbeera era twamala ennaku zaali 2 n'angamba tugende tukyale wa maama. Omwami n'atuvuga n'atutwala naye nga tetunagenda omukyala yatandika okundaga nti ne bye nali sikola atandise okundaga nti nyina okukola kino n'atuuka n'ampita n'empulya nga n'erinnya limutamye eryange. Netugenda ewa mami twagenda twasulayo ne tukera ne tukola emirimu n'emukozi munnange yali Munnayuganda. Kati bwe bwakya ku mata gwe wasangayo eri gye wagenda? Ewa mami we waliyo omuwala nga naye Munnayuganda. Kati bwe twakera ne tukola bwe twamala okukola ne twoza bikapeti kuba twali twolekera biseera bya Idi. Kati bikapeti ne tubizinga nga tetulyanise ne tugenda ne tuwumula. Kati mukama bwe yagolokoka ye
n'amuyita bwe yamuyita nze n'atangolokosa ensigalayo nga neebaza kati boosi wange we yagolokokera n'asanga nga siri yeri mukuushi mu kwanika bikapeti n'alowooza ndowooza okuva obwenkya sinnagolokoka kyala yampita n'aŋŋamba ogenda Uganda nemubuuza buzibu ki n'aŋŋamba toyagala kukola nemugamba ntya n'aŋŋamba nkugambye nkuzza Uganda nemugamba kisoke mumpe sente zange munzizeeyo sirina buzibu nali nakamalayo wiikisi 3 nga tegunnawera kyenakola nga oba yali muganda oba yali mulamu we nga bantikka bali tulinnyawo ennyonyi okugenda ate e Saudi Arabia Riyadh ne bandeeta mpaka ew'omwami we n'amugamba amuvuge mpaka ku airport. Omwami kye yakola nga nvuga nziza wa nga nvuga nziza ku woofiisi alabika naye omukyala we yali amumanyi oba embeera ze nze simanyi yantwala ku woofiisi nga bakubira omukyala kyala bamubuuza ofudde ki n'ekyagala kyala bagamba abadde ng'akaaba ngambye ayagala kudda Uganda ne bambuuza ayagala kudda Uganda ne mbagamba ate singa nali njagala Uganda naalize era saalize kituufu ne bagamba kati ensonga ziwedde tukuzaayo ewa madamu ne mbagamba nze ye yennyini aŋŋambye ŋŋende e Uganda ate ndabe nga nzirayo ne mbabuuza mba mulaalu ne mbagamba mbamuuliza wa madamu mu ntikka enzirewa e Uganda kuba omuntu amaze okugamba genda ate nti banzizeeyo bwakuwa obutwa wabula kituufu era nabagamba okuba kudda wa madamu ngulire tiketi ŋŋende boosi omusajja n'anvuga n'antwala ewa mami we n'ambuuza olaba otya nga nkufunidde ennyumba endala n'okola ne mugamba fayini tugende n'anvuga n'andeeta n'antunda wano wendi essaawa eno eyantuusa wano sokolindeko okutunda otegeeza ki anti kati jjukira bw'oba tonnamala mu kiyumba myezi 6 bw'obanga weekyanze nga gwe weekyanze boosi aba waddemba okukusasuza ssente ze yakugula e Uganda so kati oli yamuwaamu ssente kati yalowooza okufiirwa ssente zeyangula e Uganda antunza aba akola ki aba asinga kuba bwe yayogera ne woofiisi y'e Uganda ne baŋŋamba bwe tolaba nga ffe tufiirwa aba woofiisi olw'ensonga emyezi 6 teginnaggwako baba banja bali eri kuba mba sikoze yandeeta wano n'antuusaawo mukyala n'annyaniriza ne bandaga ebyokukola yesi nasanye waka waaguba naye ng'era nnyina kuguma kugubululawo kati mu lubereberye nga omanyi nti wakajja ewantu basooka ndowooza ne bakupima basooka ne bakola ki netiwaka yange netiwakayo ogambe mu luberebere nga wakugenda basooka ne bakupima halo balabika basooka ne bakupima balabe oyinza okugumira embeera okitegeera kitegeera kati bakozesa biki okulaga nti bagezesa bwe natuuka wano nga ndi omuceere mukalu omanyi omukalu kuba abaana bangi babeereeyo olina gamba nze ngenda tambula ngende olw'ensonga omuceere ndi omukalu biki kyo kitegeera nali omuceere omukalu okumala emyezi 3 nga si supu si ki wabula nga nywerako cyayi ne mbaka bambe nayogerako nabo ne bangamba weekyange bagambe bakuze ku woofiisi okitegeera obanga wakajja ne mu kiyumba eri nali wenkolanga ennyumba apartment nga nongosa watonoe naye nga wano ennyumba ya fulo 2
ng'emirimu kale mingi ngamba naafa nzunga mu buyumba banagamba nze wampisambi ngamba nedda inakuguma naye nga twali mbeera ya lubeerera nja kudda e Uganda kimu nja kifuna ate era mbadde e Uganda nga buli kimu nkirya kati siraba lwaki mbeera ow'omwoyo omutono ne ŋŋuma myezi 3 nga ndya muceere mwereere omukyala najja mu lumu yange ng'agezaako okumbuuza naye kiki nsonga ki lwaki eri wakulemye nanfuukuuza omanya kunkumula ebintu byange byonna nasubira omukyala alina kye yandabyeko oba kiki ntuufu nga naye kimulemye okutegeera naye ntyo natuuka ekiseera nga mpezeza emyezi 3 omukyala naŋŋamba jase ogenda tandika otufumbira ngamba kale nasooka nampa enkoko ngifumbe nengifumba ng'eyaffe ey'e Uganda naŋŋamba Uganda temumanyi kufumba oba okitegeera olw'ensonga abalya bintu bikalukalu tebitegeerekeka oba okitegeera era bwe babiryako nagamba mutuufu Uganda temumanyi kufumba nemugamba okay ansooka awo nendeka saddamu kufumba olwagira natandika okuba nga nsindikira videos nga nfollowinga videos bwe nfumba naye kati essaawa eno buli kimu yenze so bw'oba nga oli eyo oyagala kujja bweru kukola olina okubaamu n'obugumiikiriza kuba kati oli omuceere ogulimu supu kati oli omuceere oguliko supu era kati enkoko nsobola wenjagalize nga kati ngera kulya nkoko madamu leero tufumbe ennyama okitegeera ate kati era nfumba yeewaffe nebibawoomera nagamba tufumbire obutiko nga bwe mubufumba e Uganda naye nga kyava mu bugumiikirizo osanga naaligambya tegera kubeera wano wendya muceere mukalu gukoze eki guntuuse naye kati mugamba njagala kulya ku mboga nagindeetera wewawo bo tebagirya nagindeetera nze nenjirya okitegeera naye nga bugumiikiriza so nkubiriza aliyo ng'asuubira okujja okukuba ekyeyo olina okubaamu n'omutima omugumu ate era omugumiikiriza omwagu ye muntu aboggola ye muntu ayomba n'okwata ne ku matu naye mpulira abamu bagamba bw'oba ojja mu Buwarabu empisa zireke eyo nno abaana babyogera empisa zeesonyiwe bwe empisa bw'oba ojja eno abantu eno tebalina empisa zireke e Uganda lwaki ozirekayo nze wano neeyisanga Munayuganda era neeyisanga ali mu Bannayuganda era asobola okuŋŋamba jaffe nekiraga kuwa maziizi ku ttaka ne bavawo nga buli omu omulaba nga yeewuunya kuba kintu okufukamira eno balabira ddala nga anjawulo nga zaabu okay teyanzege tulina ejjasi tuwa emboozi egyali jasi oli Saudi Arabia Ndi Saudi Arabia, Riyadh. Yes, ali mu kibuga Riyadh mu ggwanga lya Saudi Arabia. So jesi tujja kubanga tukomawo tujja kukomyawo tuweeyo ku mboozi endala mbadde nsaba nsibulire ku balabi baffe ate tujja kuba tukomawo otuweeyo ku mboozi endala tunywemuko naawe. Abatuwuliriza mwenna oba abali abatulaba. Yes. Mwebale tuwuliriza era tusaba. Oba subscribing, mu following, mu liking, mu commenting, mu sharing. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, musule bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wajiga no jiga ngotabuse. Teyanzego yabadde jasi mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abasobola okubeera nga kwemuli ino Fik Media subscribing, sharing, liking ate buli kimu kisobola okubeera nga kitambula Maridadi Santamale Henry yabadde ku kamera.